agala naye embaga bagikolerera bana abalo omukwana embaga bagikolerera zono kyale waffe zono nyanjula tugende waffe yeni bagena kuntwala embaga anti genda bakwanguye bakutwale sibula kanyo kuba open aba kosako ku don't be uniform, stop being uniform utiranze kati bagenda ne batule mu group byabwe mu kuyumba bwabo batayiro ne batula omwo ne batandika okwerowoozaako ng'abategeera ennyo ne batandika okwenyumiza obeera mu sofa emu empanvu bubeera ati kati olaba nze ondaba wano watankolera kino kakati gwe naawe n'owuliriza ebyo n'oloba toloba kumbe banno bayitawo bagenda gwe beera smart ekyo nti ekimu ku bizibu abantu bebasinga okuba nabyo byebyo oba kyekimu ku kizibu ekisingira ddala bw'omala because okulimba kiri okke naye kibi nnyo gwe kennyini okwerimba otegedde kati gwe bwe weerimba nti oli mugagga nga toli oba weereetera buzibu bulala kubanga ogenda kumaliriza ofunye ebizibu otegedde wati oli gw'ogambye nti oli mu roodi n'ayagala akulabeko omugulire omuwe emitwalo 10 katugirina naawe gwolinza okugatta ate omugatta na mitwalo 3 ekyo nno kirala waliwo kubanga olina obuweetaavu bw'olimu naye abantu batya okuyamba nga balowooza oli bulungi kati ekyo kyengezaako kugamba nti kati abantu abeeyisa bwe batyo ekisooka balina okutegeera nti tekina bwe kikuyambira tosobola kuva mu mbeera gy'olimu mbi kubanga ogyegaanye otegeeza osooka ogikkiriza n'okola bukozi nnyo n'ogi acceptinga then you work out of it otegedde kati abawala bwe batyo be baba bamaliriza nga abakoze ebintu ebitasaana n'atandika okutunda omubiri gwe kuba kati olwo aba atandise okugamba nti Kimbo wanajja nampayo emitwalo 3 nampayo emitwalo 3 omutwalo gujja kunkolako transport ekyebiri kimbeeremu ontegedde olwo otandise okwetunda oba ntegerekeka kubanga olina okwekuumira mu kiraasi eri gye walaga abantu nti gy'olimu ontegedde bulungi nnyo ojja kwagala okukola ebintu ebitasaana bingi naddala ku baana abawala kiggwera mu kwetunda era kasitoogaana okukkiriza levo yo ng'oli mwana muwala ekiddako kuba kwetunda because engeri yokka gy'oyinza okufunamu ssente ezigenda okukumiramu yo life yes gwe kennyini gwokirina okyegedde gwe kennyini gwokikola ki gwokirina kati mu basajja ate babba bubbi abaddemu kyeki kye nasoose okugamba nti bakikuliddemu bakuze baagala okuzaala bakuze baagala okubeera n'abaana naye ng'ate tebaagala bufumbo kyokka ate nga bino ebibiri tebisobola kukwatagana ayagala omwana tayagala kufumbirwa ayagala abaana naye tayagala kufumbirwa ayagala okubeerako n'omwana naye ng'alina omwana waawe naye ate tayagala kufumbirwa okyegedde kakati tulina kusooka nga tutunaba kubuuza lwaki tulina basingle mothers biki ebigobya abantu mu bufumbo okyegedde kyengezaako okulaga nti kati obufumbo bwe buli ate si basingle mothers bokka betulina tulina ne basingle fathers era nabo bayitirivu akugamba kankuze abaana bange akoye drama waki w'abakazi w'obufumbo nedda abakazi akyabaagala era abakozesa naye ebino ebyokubeera awamu nti mukyala mwami akoye ebyabajja tizuula abikooye kakati ebyo byabeeramu so that is where we are awe tuli ng'eggwanga okyegera kyengezaako kukulaga so kati ebibuuzo nga tunaabibuuza kyovula nakugambiddewo nti this is a very big topic gyotasobola kukeera ku makya n'ogyexhaustinga n'ogamba kati ngimaze ebyo byenkoze biri scientifically proven naye nkubuulira nti the science around marriage, the science around single mothers, single fathers, it's a very big topic naye nkugambye ebimu ku bibireeta scientifically embwa ezaalambwa tosobola kusanga mbwa ezaala pusi era abaana basinga bw'obatunulira basingle mothers bonna bw'ogenda n'osanga omuwala wa myaka 4
nga otugoberera webalire ddala ndine Kalungi ono muzzukulu wa Nkali muzzukulu wa Kasujja Busujja soko buze ku bantu abatulaba twagala babuzaako muli mutya mwasuze mutya mwebale gyonna gye mutusaako engalo anze Samuel Kalungi ndi musajja yeddira engeye engeye oliwe eddira engeye yeddira ngeye akabbiro ku nguvu straight forward kiki ekireese ennyo ennaku zino obwa single mother ekibuuzo kinene naye ansa zaakyo ate nazo nnyingi ate ansa zaakyo zonna ziba ntuufu tuweeke ziri common ekisookera ddala embwa ezaala mbwa kapa ezaala kapa n'ente ezaala nte abaana olwaleero bamothers abasinga basingle mothers bamaama abakulu basingle mothers kaakati kireetera okuba nti basingle mothers bazaaliddwa bangi omwana kizibu nnyo okukula ng'akulize na single mother n'avaamu ekirowoozo ekigamba nti nze kangende ebw'omusajja ntuule bw'agendayo era tawangaalayo era abasinga obungi these single mothers I'm talking about they are born single mothers it is born they are born single mothers like oli bamuzaala single mother era abaana abamu babeera n'aba single mother nga tannazaala nako ng'olwedde single mother okitegeera kyengezaako kugamba ng'oli tazaalangayo yadde omwana naye ng'olwedde single mother ng'olwakize kitya abeerawo n'agamba nti nze noonya muzajja anzaalamu I want to be a single mother n'abeerawo n'akugamba nze I have many friends abantuukiridde ne baŋŋamba ekigambo ekifaanana bwe kityo nemugala lwakifumbira gamba nze njagala musajja anzaalemu nze sisobola beera wa musajja njagala omusajja anzaalemu mbeere n'omwana wange oba amulabirira oba tamulabirira y'amanyi naye nze njagala kubeera na mwana wange saako kuba na musajja bebano era betuwulira abatwesibako naggamba nze nzaalaamu omwana wange nja mwerabirira so kati obwa single mother tebukyali bwa single mother buli obwalinga obwa bba wange yafa tebukyalimu eri embeera ya bba wange yafa simanyi oba bba wange buli created buli made buli already made nkugambye oli abeera single mother ng'akyalina emyaka 25 era ye nakikonfaminga nti nze nja kubeera single mother n'ajja naggamba njagala omusajja anzaalemu oba aweerero abaana be naye nze sibeera wuwe okyegedde abamu bamanyina okugamba nze noonya musajja nga mufumbo anzaalemu anzaalemu mbeere n'omwana wange yabeere naye ebibye okyegera kyengezaako okugamba so that is the point nti we are looking at these are single mothers lwaki ennaku zino era still ku single motherhood abawala bangi buli gwosanga alina omwana si mufumbo naye alina omwana ne gwotasuubira kubanga kino bazze bakikuliddemu kyeki kyenasoose okugamba nti bakikuliddemu bakuze baagala okuzaala bakuze baagala okubeera n'abaana naye ng'ate tebaagala bufumbo kyokka ate nga bino ebibiri tebisobola kukwatagana ayagala omwana tayagala kufumbirwa ayagala abaana naye tayagala kufumbirwa ayagala okubeerako n'omwana naye ng'alina omwana waawe naye ate tayagala kufumbirwa okyegedde kakati tulina kusooka nga tutunaba kubuuza lwaki tulina basingle mothers biki ebigobya abantu mu bufumbo okyegedde kyengezaako okulaga nti kati obufumbo bwe buli ate si basingle mothers bokka betulina tulina ne basingle fathers era nabo bayitirivu akugamba nze kankuze abaana bange akooye drama waki w'abakazi w'obufumbo nedda abakazi akyabaagala era abakozesa naye ebino ebyokubeera awamu nti mukyala mwami akooye ebyabaja tizuula abikooye kakati ebyo byabeeramu so that is where we are awe tuli ng'eggwanga okyegera kyengezaako kukulaga so kati ebibuuzo nga tunaabibuuza kyovula nakugambiddewo nti this is a very big topic gyotasobola kukeera ku makya n'ogyexhaustinga n'ogamba kati ngimaze ebyo byenkoze biri scientifically proven naye nkubuulira nti the science around marriage
the science around single mothers, single fathers, it's a very big topic. Naye nkugambye ebimu ku bibireeta scientifically embwa ezaalambwa tosobola kusanga mbwa ezaala pusi. Era abaana abasinga bw'obatunulira ba single mothers bonna bw'ogenda n'osanga omuwala wa myaka 4 myaka 25 single mother alina akayumba ke apangisa akayumba ke Najera twatugenda ogenda okumubuuza owange kyakujja omusajja kyekya how do you be like this? Lwaki obeera muwene embeera? Lwaki oli wekka? Tya nze njagala emirembe gyange. Maama waffe teyatuguza ng'alina lifaaro. Alina rifaaro, ate rifaaro ezisinga obukulu ziri ezi maama na taata. Ontegedde. So kati obufumbo is a very big sacrifice bw'osalawo okufumba. So abaana abakulira mu life ya single mother, single father baba solid nnyo bwe kituuka mu bulamu obwabwe ate. Tebaba solid. Tewali solid n'ensaawo. Baba just they are unlucky. So when you are very unlucky, you need to look for your own luck. Ndatu wanti nebafuuka solid. Kati kikulowozesa nti oli solid naye toba solid nnaku yebe kusumbuwa. Kubanga bw'omala okizuula nti tolina taata. Kati kutoba. Kuba kutoba na maama wo. Bw'omala okizuula nti tolina maama. Kuba kutoba na kitaawo. Bw'omala okizuula nti tolina musajja. Kuba kutoba nga ggwe. Oba waliwo n'abaana abeetunda nga yeetunda ali ku street yeetunda atwalire mwana ewaka emmere naye ng'ate omwana oyo alina taata we. Oba ntegerekeka bulungi. So ekyo kyekireeta that solidness gwe gy'oyita solid. It's not cool. It's not at all. It's ugly. Wandibadde single mother oba single father for good reason. Baawo yafa. Hey. Kiki mukyala we yafa. Hey. Waliwo ekigwe kubanga abantu abatakkiriza mu single mother ne single father abatabikkiririzaamu to that level abali very solid ku ekyo. Ffe tulina abantu zenna jjajja wange omukyala yafa ne wayitawo emyaka 2 n'awasa jjajja omukyala omulala. Ku level eyo nti waliwo abantu abakyalina concept ya marriage nga tolina nawe okimugiramu nga tamanyi bwe kitegeeza kubeera awo nga akola ki nga tali mu bufumbo kubanga yali mukadde nnyo era abantu abamu ne bakiwakanya nze omuze omu kubakikkiriza nnyo ne ŋŋamba mumuleke kubanga baali yasobola okufa asula yekka asiiba yekka duli yameerangawo naye kati tulina jjajja waffe omukyala mbooko faya jjajja mukyala waffe tugenda tumulabako nga mbooko faya. Era bw'omutwalira emitwalo gye 10 ng'agikwata ng'ate agikwasa jjajja mukyala. Jjajja mukyala. Era balina emitima emyoyo emitono kabaga kati aziwadde oli agenda kulabirira jjajja wammwe olowooza agenda zikola ki? Oli ate kyagenda ku patenti agenda ku kyakala agenda kukola ki? Sente zino agenda kulabirira jjata wammwe. Ate naye kimusanyusa kyekimuwa amaanyi okusigala ng'alabirira jjajja mmwe. Ochekete kati ffe tulina jjajja waffe mbooko faya. Jjajja mukyala alina akaana alina kataata kafa akato kali awo tekalina nnyo makulu kali awo kato keyazaala mu bufumbo oba tebaabirabe ne banyiiga ate ate bajja kunyiga bamanyi mwana waabwe gye kataata kafa akato we kali awo okatwalira ebyokulya ne kali ako kasanyufu kali happy. Jjajja ye taata yazaleyo akanyweza obufumbo. So kikyegezaako kulaga nti there are people who still believe in marriage. Kakati marriage egenze esereba abantu bagenze bagivaako olw'ebizibu byerina. Okyegedde olw'ebizibu byerina bino ebizibu byabazuula ebizibu ebifaanana bwe bityo. Marriage kyovera bagenze kola ki? Egenze ekyuka. Egenze evaawo. Abantu bagenda bagijjawo automatically. Kati mu kugijjawo bwe batyo bye bizibu bye tulina. Okyegedde. So marriage egenze kola ki? Egenze institution egenze kakana. Ewange waliyo neighbor wange musajja mu advent nnyo yali musumba naye
musumba retired yawumula n'emyaka mingi nyali myaka 10 kati bagamba yazakiza 18 mukadde obukadde kwekisajjega nti mukadde yes 10 ffe twazika kyejjaffe nga yayo myaka 16 naye mama era bamutwala ku boda nga bamutwala tugeze oba abulira nzire ku prime radio naye wa boda yamutwala asoka kumwesera mu ekiwuzi naye wagula asoka agasibe no galeme kulebeeta naye recently awo mukyala we yafa ne bagamba ojjajja agenda kufa kuyita mutetenkanya mango ne bamufuna emboko fire myaka nga 5 mweji fera fe tulina waffe wa myaka nga 4 era omukyala ne bamwetaka ne bamugamba kuma ojjajja waffe because kakati kyekyo bayita respecting the institution because obufumbo is an institution. Okay. Obufumbo institution. Kati institution buli lwotagiwa kitiibwa buli lwoginafuya byebyo bikola ki ebivaamu. Kati institution y'obufumbo mwaginafuya ekisooka abantu balina okukola obufumbo zaalinga church zaayononeka nazo ne bapasita tubalaba nga si bafumbo n'okubanga si mufumbo many pastors are single okyegedde we have a single naye ng'ate alina baameketa bangi nabo okategeera kengezaako okulaba nti we have pastors abali single ontegedde naye nga n'okumeketa bakola ki bameketa kati ogenda bagamba bali ku ndiga z'omukyaki bazimaze bali ku ndiga bali ku kwaya era kati ate naye tayagala kuwasa kubanga abawala abato bajja kudduka mu kyaki kwaya agimazeewo agikubye wali azze ku pastoral team olukiiko lw'abasumba alukubye wali azze kubeegayiriza abakubye wali okyegedde kyengezaako kugamba kadatanse kuba kantini ontegedde buli kakati kyekyo and that's where we are kati olwokuba nti embeera bwetyo bweri ojja kusanga nti there are so many single mothers who are made who are here to stay tebalina gye balaga ontegedde bulungi nnyo kakati tulina just kuddayo wali wetwatandikira obufumbo ne buddamu ne bunywera naye pillars zonna ezinyweza obufumbo nga institution zonna zaavaawo kuba zaabanga families zabanga churches mizikiti n'ebiringa ebyo kati obufumbo nakuza bwesigamizibwa ku ssente oyina ssente nzije kakati bwe ziggwawo nga n'obufumbo bukoze eki gamba ate n'oba ozina akyasobola okutetenkanya azikubbeko akuleke ate ng'akuziza mukyala afuuke single mother abantu basibye kati hajati asiba haji asigale nga single mother asigale n'omusimbi alabirire baana be kuba gwe tolina makulu afuuke enkola ya takisi agikowa yagivaamu oba ntegerekeka otegerekese so kati kitegeeza nti just obuzibu bwebwo ki ekividdeko abawala ennaku zino okweteeka mu life gye bataliimu abawala mbazudde mu areas babeera nnyo mu bitundu by'ekyanja babeera nnyo mu bitundu by'ekisaasi tolumbye bulumbi gye basinga kuba ntambula ennyo gye basinga kyanja kisaasi mulawa kira buwaate bano ab'emunyonyo bagagga ab'emunyonyo n'ab'emuyenga bo bagagga bo don't fake life bo bagagga bya ddala kati bano wano kisaasi kira bulindo I think saagala nze kutunuulira bifo ebyo naye ndowooza njagala tutunuulire characters zaabwe kanze kumalira be bano bw'omukwana olumbye balumbe nina mikwano gyange ebulindo nina bakano bange ekisaasi nina in fact zonna ebifo byoyogedde mbirinamu abantu characters zaabwe okugenda bakyala bafumbo naye banga bali mu mbeera za kiwala bwetegeze characters zaabwe abo abawala ate kati ompadde mulimu mulala kati balina ebintu bino wammanga abano wa boda mu simu abana enamba wa boda ababoda tebabayita ababoda amuyita judge one they call my judge nogamba ayita mulamuzi ayitani kumba ayita boda baba ne wa uba baba ne code zino will you drop me can you drop me can you pick me up ogenda musenga nategenda omukimeyo gyabeera balina obufo bwe baagala okugendamu musinkanye ayagala omutwale ku sijje
ayagala omutwale ku KFC ayagala mu Kisasoma mulimu obufafafa gyayagala okugenda byebwe bitu byefa byayagala naye ng'akuteeka mu mbeera nti alinamu naye nga talinaamu. Well, I wouldn't, for me personally, Sandy yagadde ku discussing those areas. Asiba mikwano jange, it's not really about that. It's just about the character. Tosobola gamba, sisobola kulowooza nti waliwo ebifo eby'abantu abafaanana bwe batyo. Naye nze kanjogere ku bantu abafaanana bwe batyo. Oba okitegedde, abantu abafaanana bwe batyo. Abantu abafaanana bwe batyo mu nsi gye bali bangi. Naye ekimu ku kitawaanya abantu mu nsi yonna is denial. Kabube bulwadde notakkiriza nti obulina. Okweteeka mu life oba oteekwa okufa mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu. Omusajja yali ewafaalinga bamuyita Bombo. Obanka ozobe okwogera erinnya lye naye yafa. Yafa buno obulwadde buno obuliko ennaku zino. AIDS. Naye abantu bwamukuba ku ndiri ate obulwadde obwedda bwali bukambwe nga bwenna emimwa gijja bwenna okugga n'ofaanana ekiteetagisa naye bagendanga okumulabako ngola bino obulwadde olabe ki ekinnuma akwambalirawo babagambye ndi mulwadde kati byebyo kakati kyenkugamba ekyo nti ekimu ku bizibu abantu bebasinga okuba nabyo byebyo oba kyekimu ku kizibu ekisingira ddala bw'omala because okulimba kiri okke naye kibi nnyo gwe kennyini okwerimba. Otegedde kati gwe bwe weerimba nti oli mugagga nga toli oba weereetera buzibu bulala kubanga ogenda kumaliriza ofunye ebizibu. Otegedde wati oli gw'ogambye nti oli mu roodi n'ayagala akulabeko omugulire omuweeyo emitwalo 10 katugirina naawe gwolinza okugatta ate omugatta na mitwalo 3. Ekyo nno kirala waliwo kubanga olina obuweetaavu bw'olimu naye abantu batya okuyamba nga balowooza oli bulungi. Kati ekyo kyengezaako kugamba nti kati abantu abeeyisa bwe batyo ekisooka balina okutegeera nti tekina bwe kikuyambira. Tosobola kuva mu mbeera gy'olimu mbi kubanga ogyegaanye otegeeza osooka ogikkiriza n'ogya acceptinga then you work out of it. Okitegedde kati abawala bwe batyo be bamaliriza nga abakoze ebintu ebitasaana n'atandika okutunda omubiri gwe kuba kati olwo aba atandise okugamba nti Kimbo wanajja nampayo emitwalo 3 nampayo emitwalo 3 omutwalo gujja kunkolako transport ekyebiri kimbeeremu ontegedde olwo otandise okwetunda oba ntegerekeka kubanga olina okwekuumira mu kiraasi eri gye walaga abantu nti gy'olimu ontegedde bulungi nnyo ojja kwagala okukola ebintu ebitasaana bingi naddala ku baana abawala kiggwera mu kwetunda era kasitoogaana okukkiriza levo yo ng'oli mwana muwala ekiddako kuba kwetunda because engeri yokka gy'oyinza okufunamu ssente ezigenda okukumiramu yo life yes gwe kennyini gwokirina okyegedde gwe kennyini gwokikola ki gwokirina. Kati mu basajja ate babba bubbi abasajja babba bubbi bafere banyaguluzi atandika okufera atandika okukola ki atandika okwogera ebiri bebana bakuba ebisimu ne bakubira esibana batukubira amasimu alo gundi byebintu bibana bituuse wano ku mukolo onojja naye soko sindika emitwalo 10 kati oba otandise abantu abalaga nti oyinamu yes kati kubanga bw'omala okulaga abantu nti oyinamu waliwo bye batakusuubira kukola. Bw'oba olinamu tolina kubeera kuki tebajja kusanga mu taxi kati olina ofuba okulaba nti tolinnya taxi kitegeeza olina okufuna owa jjaaji oyo gw'oyisa owa jjaaji kati jjaaji wo ate obulwe n'essente zimusasula omuweemu birala omusuubiza omuweereka kubanga kati bwa jjaaji ajja kutuuka kubanja emitwalo egi atokogana asikuzaayo naawe Kimbo wa jjaaji wange twale kye kikutuka nti wa agamba nti kikulu namwe temuva gye muli kale nja kulaba kati ekyo nakyo ogenda okulaba ng'owa jjaaji alina okuggyako owa Uber alina okuggyako owa akutwala auto alina okuggyako
kubanga nona akutwala out naye wamulaga nti oli wa kirasi neneko kakati naye buli omugenda gye kututte yasasula aspending ate kinene kitegeeza nti kati omubiri guba butandise okweyimirira bwe bwamalaaya so kati ebyo tebirina bulungi bwabyo ekiko kyabena just accept embeera mwoli simple. I don't know why people lwaki lwaki abantu bakaluubirizibwa simanyi lwaki abantu bakaluubirizibwa nzimba sirina atombuulira kasasiro sirina. I don't have. If I have, I have. If I don't have, I don't have. Si musango tewali gwe bawandiikako nti Kimbo olina okuba ne million 10 kisoboka okukeera ku makya nga tolinawo yadde 10 ontegedde ate enkya n'obeera ng'olinamu. So kati za simple as that. Nze ntambuza ebigere otegeera nsobola otambuliza ebigere n'enzira gye ndaga. It is very simple, it is very easy because manyi enkya sijja bitambuza leero mbitambuziza n'enkya sijja bikola ki bitambuza. So parking emotoka n'enninya boda teri angenda kuŋŋambako. Taxi nalekerawo zirinya emyaka nga 8 emabega naye kyaŋŋano zirinya ekiŋŋano zirinya tekirina anyway around kweraga. Ekisooka nakizula zono n'obudde bungi. Ekyokubiri banzibirako mu taxi millionaires nekimpisa bubi so nenfuna trauma ate bazinzibako nga sizange kati you can imagine that kind of trauma okegedde kati nekintama bibya taxi nebikola ki nebintama personally okegera so kati naye nga sigana zirinya kubanga mbu nina kirasi gye ndimu era nze kukuba ntambulira ddala bulungi nnyo. Omuwala sigaga ya mukwana kyandi mutwalidde ebbanga ki okumugjamu? Kisinziira waliwo n'abantu balina okugjamu ku olwo era mwe abawala mulina okwetereeza mwana waliwo abantu ng'olina nakumugjamu ku olwo ng'akoze ki ekyamaanyi. Tewali kyalina kuba ng'akoze olina okuba omwana omuwala yenna olina okuba n'eriiso eriraba n'amatu agawulira. Okegedde waliwo abantu ng'olina mujjamu ku olwo omujjamu ku olwo mu ngeri yakumusigaza no nkugamba kisinzira tekiriiko standard. Waliwo abantu abamu ng'olina mujjamu ku olwo situation eri around yekubuulira kati nkugambe kyenkugambe nti omwana omuwala alina okuba n'eriiso erikola ki eriraba. Waliwo embeera ebeera wano omusajja agenda kulinnya nnyonyi nkya ontegedde sayini zonna eziriwo ziraga nti bw'anaatuuka eri agenda kukutopinganga. Olina mujjamu ku olwo alinnya ennyonyi tagiwulira alinnya agamba obanzireyo nga byalowooza bingi naye wabadde wano alina memory agenda alina memory. Waliwo abantu abamu bw'olina okujjamu ku olwo waliwo abantu abamu bw'olaba ng'alina kyagatta. Kisinziira nkugambe kisinziira omusajja kigwosanze omusanzeewa na kiki kyobala na kiki kyoyagaliza obulamu bwo. Ate abalwawo okujjamu waliwo n'abatalina kugibwamu paka mwaka mulamba. Mwaka mulamba ng'omudoobya asooka akuteekako value. Can it happen? It can happen. Waliwo ab'omwaka olina omudoobya asooka akuteekako ateekamu resources ng'ateekamu ne resources. Olina omudoobya n'osooka n'omutuusa ku level ekugattako value. Bw'amala okuteekako value n'omukombyako kati buli lwalowooza kukukyawa n'ajjukira bye yateekamu n'obudde n'akomawo n'agamba buli lwatunira omuwala omulala atya n'omutandika kubanga agamba nono naye bwankola ebya Jennifer byakola mba mpedde okegedde. Omanyi nti omukazi bwakubonyaabonya ennyo otandika ofuna fiya y'abakazi otandika okubaako buli otandika okwagala okukwana ofunamu ekirowoozo ekigamba naye naye bw'anansumbuwa kati ate olwedde olina muteeka mudde obudde bwange kati ate bw'anansanga olaba aganye kumpa kati andwisizza kati ate bwantegeera nti ndimu bino ate badde nkumya ekitiibwa kyange kati you have so many. So nkugambe nti omwana omuwala ekikufuula omuwala kwe kubeera ng'oli scientific ng'okozesa eriiso n'amatu.
kati tebiriko standard tosiriwala nolowooza nti waliwo standard mbuze omukazi era waliwo abawala abamu abalina amaalo abeera nagamba era nze bwe batanaba kumala wiiki gojja kudiba bwe batanaba kumala myezi 3 nze siko oli musiru wa bbaluwa waliwo ebisajja ebimu ekijja nga kizze kuwasa ng'okiraba kyagala mukazi wa kuwasa kigagga goli mu sitole okyanoonya biri byokola bakimbo byagala okukola kino ekisajja alina holiday ya wiiki 3 agigamba alina holiday ya wiiki meka anoonya mukazi wakuwasa naye nga kati gwe nga bw'ogasse mu bwongo bwo ne mukutegeera ng'onogamba nti omusajja ye mutuufu okizudde talina mukazi takola kite oyo muwe mwanguyire mangu nnyo agenda gwe tolaba nku basajja abakwana n'akwana n'abeera awo ng'akwana nnyo nga bamumanyi ng'era omukwanyi era n'abakazi n'abeera nabo nga babeera nabo n'afuna omuwala mu myezi egi n'abagamba tugende twanjule n'afuna omuwala kubuuza what happened n'otandika okumubalira abakazi be babadde nga nabo Jennifer kyawedde kikya nagundi kyawedde kikya gundi ate kiki nagamba nti baveeko abo nafuna akimala baveeko omwana yakyo n'omubuuza ono mulabidde ebbanga ki nti myezi 2 ojuka dule twali wano nti waliwo omuvubuka awo twali tukola naye yali alina abakazi nga ffenna tukakasa alina abakazi era nga ffe tumwesiga ku ekyo olunaku lumu nga tugenda okwanjula nga bonoga tukola ffenna nga tugenda twanjula noono omulala omugole gwe twali tuwerekedde kati atuuka eyo asangayo omwana boogeramu awo tuvaayo basigala bo bakola ki boogera mukwogera ebbanga nga lya wiiki 3 nga tutandika okweyogeza bannaye badde njala tugire kofa nyani tutandika okwogerereza twogerera ku bano betukola ki betumanyi nti erije twagenda kijuka nkubuulira kati no bafumbye kati ndoza kati byali myaka ngeegi naye nkubuulira mazima bebesinkana gyali emyezi egi okyegeera so mu bufuumuzi omwana omuwala eriso lina kubanga liri open up eriso lina kuba George waliwo omusajja alina okugibwamu n'amatuugo waliwo abasajja g'olina okuwaako kwolwo lwakwanye waliwo ate abasajja abalala g'olina okulinza omwaka waliwo abasajja abalala g'olina okusooka okustadinga waliwo abantu abamu nga sitade y'ennyangu ane kino kyemwefuula abagezi ne mwesiriwaza akukuba webale nnyo okyogedde bulungi nnyo nti ne weesiriwaza tewali abasajja tetufaanagana totandika kulowoozesa bantu nti gwe omanyi nnyo abasajja era nze omusajja batanakola kino waliwo abasajja asumulukuka nga omuwaddeko ng'omaze okukizuula nti ono asobola n'ogamba olaba nali mpadde ababooda waliwo ebya boodabooda by'owaddeko nga bikuvuze buvuzi ono ng'omulaba ekimubulamu kitono just panel beating kale teekawo kye bayitaka muweeyo akanyeebwa katono batata waliwo abantu abamu nga tajja kusumuluka nga tonnaba mukombya abasajja nze omukubo nga tebannaba kukuwa tolina kyovaako redda waliwo bano abawala balina engeri kubanga kati bwobala okumpaako nsobola okukuwa nga ssente bwe nfuna bwana akakadde kaneŋŋana naye gundi ono bambi yansanyusa luli ezo katuluzirye ffenna naye waliwo sente zikujjira ng'obadde tozibaze nogamba zino nzirye nogamba zino nzirye nani kishabira kyange kankiweerezeeko 10 nogamba kampeerezeko naalongo wange ops n'omwokya waliwo abawala okyegedde n'akigwamu kati n'atuuka era gamba yeewanira ne ku banne labayo waliwo abawala balina engeri eno ey'okujajingira ng'abasajja ku bye bakusobodde okubakolera kati ago nago maalo omanyi kisinziira gye wakulira kuba leka nkubuulireko amazima level ze tuliko za njawulo ontegedde I'm not the type of man there are people personally I'm not the type of man ajja okugamba I'll give you flowers every day I'm not that type ochegedde you might not see my flowers ochegedde but you might see another bit of me
Ochegedde. Nyizo butakuwa bimuli nene nkusasulira. Walona abasajja abalala abatali kwesa ate abali ne style atenda. Walona abasajja abomukisa. Otuna omusajja olumunga ali connected nnyo ekiteetaagisa. Wakatula naye eddakiika emu naye nga gundi honorable gundi amukubira ako kabonero akakulaga nti ono alina future. Ne bw'oba tomwagadde oyo ayinza okugattako omanyi lwaki ojja mmuteeka ku kido ontegedde lumu ajja kubaako gwasisinkana ng'ali naawe ate gwasisinkana ye akugasa ennyo. Gundi ono muwala gwe bayita oyo muwala nasoma story ye nembeera inspired nnyo era ne ŋŋamba singa abawala baffe basoma stories zino omanyi gundi ono muwala mu America omuddugavu bwe yafuna Harris bwe yafuna Harry through a mutual friend. Tunuulira ne Charlie gw'osanze bakyalibe be baani bali abamulinaanya akolera wa ekisooka nakyo kitegeere kati Katonda bw'abanga akikuwadde n'akikulaga mu bwangu naawe yisa mu bwangu by'okola kubanga oyinza okuba akajja naye muli ku ddeeti yammwe esooka mwogerayogeramu awo twala tugende biki ate abasajja kangu babulire mwe mulowooza nti abasajja tebaagala bakazi babanguyiza. Abasajja bonna at least bendabyeko sometimes bapretendinga ontegedde nga babaagala abayagala ku olwo abayagala expense gyakola ku olwo olunaku lwonna abamanyi ye talina kubya expense abayagala omusajja laavu ye eri ku maaso so bana abakazi buli lw'omulwisa alaba ebirala kubanga mwe abakazi laavu yammwe ate omukazi ekirungi ky'omukazi buba osobola okwetunda ku musajja gw'otalinako feelings abakazi kuvuga wamu obuvuzi lwaki towoona omukisa n'omukombyako n'osikandi breaki okyegedde n'osooka n'omuleka ku suspense okyegedde kubanga ye omusajja abasajja amaaso gaabwe laavu yaabwe eri wano ku maaso okyegedde osobola omusajja ku maaso ge aba akyatunulidde gwe n'alaba ekirala bwongo ne butandika okukyukana naye wano bw'abanga alina mu koodi abeerawo n'abijjukira n'agamba maliriza abawala bano abakaaba ebizibu yakagwa ku musajja abisaba ewaabwe tebabimanyi they are not organized they are not rent bangoba mu nyumba tebali organized okyegedde abo just tebali organized okyegedde abo tebali organized si baddala okyegeera si baddala mukubira essimu mpereza yeetaano abo tebali organized tebamanyi na kye bakola okyegedde era abawala era singa beebuuza ku bawala bannaabwe omuwala omu asobola n'okkute gwekimanyi nti omuwala n'amala ne mugenda ku deeti n'asasula ayinza okubba n'akumalamu n'akwata gye emitwalo egi oba 10 n'akwata 10 n'ogendako mu bathroom okomewo ogenda okudda ng'asasudde ebbiirwa yayinza okubba n'akutta era nze n'amala akinkola ntandikirawo okutya no I've paid mbawadde okyegedde mbawadde kubanga bbiirwa oyinza okujja n'osooka n'ogendako mu bathroom ogenda okudda naliko ku Torino omwana n'akikola okyegeera kyengeza okugamba neŋŋamba yakikola gaayi neŋŋamba eno kode bwenga omugezi ng'obiraba kugamba yatusasulira ffenna yasasulira nze nalina kyali wange omulala ne kyali wange yali azze ku ddeeti ya gundi biru yajja kuba twalina emezes biru yajja nozalina mitwalo nga 35 omwana n'akikolako naye nkubuulira mbuulira oyo omuwala b'otamukwatira akakadde n'okamuwa nze kakolage mbuulira oyo omwana mwezi bwe guyinza okuggwako n'otamukwatirayo mitwalo giwera 5 n'ogamuwa gwe kimbuulire mbuulira kimbuulire so kitegeeza ki nti abawala baffe abamu balina just kubeera smart okyegedde ebizibu byo omanyi omusajja bw'amanya nti wabadde n'ebizibu n'obiyitamu nga tomugambye gwomekinga mumesikize sure okuba twetagayo lesoni z'abawala ezo nze era kirungi nazadde bawala njabasomesa nina baana bawala njabasomesa waliwo ebintu ebimu byendaba
ng'abawala bakola mistakes n'entunula nengakalira boono okimanyi nti omwana omuwala for example bw'oba ofunye obudde noyogera n'omugamba naye omanyi kuba kati bw'otunuulira abaana mistakes ze bakola abawala ziba ntono nnyo because nze kyenkola nga nfunye ebizibu mbiyitamu n'onkubira essimu ne sitazikwata leeta nekukubira nekugamba naye ensonyiwa nabadde mu kyalo anti waffe yafudde notaŋŋamba wakimaliriza otya byawedde awo byadde binstressinga I had to go to the bank awankubidde awo nadde mu bank nga mbonaabona noonya ne bwaba tewagenzeeyo ne tusasula betwasasudde tulina n'obanja butono naye tujja butereza ne tubimaliriza bebi naye gw'oliwa how are you nga nkumisinze nyo stress ebadde nyingi anti waffe oyo mbadde mwagalanye tete omusajja ne bw'aba alina gy'ayinza okukuba essimu agikuba kuba fasi obubola oba omaze omulaga nti nze njagala gwe sikwetaaga ebizibu byange mbyemalira ndi ozambe teri musajja ayagala ozambe makage ng'ebizibu byajjajja webimala otya era bw'olaba asise empewo ne wayitawo ewiiki nga takwokyezza kati ate era beera smart enough oyo muleke si ekika ky'omuntu gw'onoonya manya nti wafuna bayayibe site manya nti wafuna mulwadde wa mutu waliwo katono nnyo katuuka ku nzi kituteeka ebbanga emabega olimba kituta ebbanga kati olimba kyajjojjuzi wano nina kyali wange bw'aba ananyumya emboozi ey'ekisirusiru nga yamutuuseeko jjo byadda byadda gwani akugambe nti ngambe nti byadda oba kitutte ebbaga oba tekitutte ebbaga ogulira kyaliwo kange kaddayo ku ssomero ka P6 naye ku ssomero bakola renovation abaana babeera mu holiday kati abakola innovation abazimbi n'abaki bayonoona ebintu mifaliso biki kati mwana addayo omufaliso tutuuka gwakola ki gwayonooneka ne blanket ate wali kate ka school fees kade kakutuddemu olina woyo ezono ezoli kuira omuntu kusomera tuvuddeyo naye sanze faliso gwayolika blanket nasemanya kumanya nyoyayo n'akasente ngula omufaliso omulala nkole ki ne blanket bambi ng'olabye kozi senenga mmeka unobo yasomero si bw'amaanyi ntwala nga 15 13 ne blanket kale kozi somero ki yawo taditabizi wane rukuli kale mu ssaawa ezaadizizeeko nga 3 yali ali kulinga atutoye omufaliso ne blanket nga bipya kati eyo kodi ogiraba toyaba nga abatadde mu mitwalo gyengaaga naye oyinza okugasasulira okumala emyaka nga 10 so kati baganda bano bannyinaze kye balina okutandika okugatta nkugambye baleme nnyo okuba open n'abakoseko ku don't be uniform stop being uniform nti era nze kati bagenda ne batuulayo mu bigulupu byabwe mu buyumba bwabwe obwa tayiro ne batuula omwo ne batandika okwerowoozaako ng'abategeera ennyo ne batandika okwenyumiza obeera mu sofa emu empanvu bubeera ati kati olaba nze ondaba wano watankolera kino kakati gwe naawe n'owuliriza ebyo n'oloba toloba kumbe bano bayitawo bagenda gwe beera smart topic eddako tugenda kujja n'abawala bano abeeyita abalokole ababeera baagala ate nga bajjamu abafulamu tebajjamu alala bajjamu okufaabo buli w'omukwana awoza mbaga tugende wasemba nedda awo tulaga tusumulula kwasibulirawo mugira mutulekamu embaga nnungi nnyo era tuzaagala naye embaga bagikolerera bana abalola omukwana embaga bagikolerera zono nkyale waffe zono nyanjula tugende waffe yene bagenda kuntwala embaga anti genda bakwanguye bakutwale sibula kalungi nga tusiibula twagala bebaza olw'okuba nti mugoberedde
byetwogera si bye bisinga okuba ebyamagezi ennyo naye tumanyi nti bigattako ekyo tetukiinako doubt yadde akatono mwebale nnyo mwebalire ddala era tubasaba mwongere okugoberera mu mbeera efaanana bwetyo okoona ku munno n'omugambo wa jangu olabe ku bino jangu olabe ne ku bino munno mwagalize mu mbeera efaanana bwetyo munno mwagalize mu mbeera efaanana bwetyo bw'onyiiga kitegeeza nti tukutteko kati mufo ky'okunyiiga think about it because abantu banyiiga ffe bulijjo batunyiiza wano okyegedde naye think about it kubanga kiyamba gwe at the end of the day kiyamba gwe nange okyegedde mukama katonda abatukumire twagala tukome wano mwebale mbadde bagoberezi balungi subscribinge mlikinge mucommentinge obulamu busobole